obubenje bungi obwatandise bukyanga omwezi guno gutandika naye obubenje buno njala bagamba buteeketeeke mwegendereze nnyo abavuzi b'ebidduka abavuga abantu abagenda okulya ennaku enkulu ne mukudda mwegendereze nnyo nammwe kennyini abavuga emmotoka ezammwe eza buyonjo mwegendereze nnyo n'ekirala gwe omuntu yenna ng'ogenda kulya lunaku lukulu ng'otambula gano okuwagaabuwa nabagamba nti yose yensi ya mutabukako talina nsimbi video tennaba sinatuuka na ku kalowoozo sinatuuka na ku kigula lwegi abakuumaddembe basinga obungi mu Uganda tebalina musaala sibasasule gamba ng'okuli abapoliisi okuli abasirikale n'ebitongole ebirala batali mu ngoye za bulijjo sibasasule so yose lyabasindika bagende beekolemu omulimu n'okwesasula bagenda kwesasuliramu ggwe omuntu ali awo kati nkubuulira bw'oba otambula n'ensimbi tambula n'ensimbi entonotono ng'ogenda kukola ekintu ovuyo nakyo temuzungazunga na nsimbi ebitambula ku social media mbirabye kiyambi entulia muri codings n'ebingi ebitambula nga temmanyi so mwegendeze yo tambula ne sente nyingi mwegendeze yo tambula ekiro n'okubeera mbinyumu ebingi mujjukire mweno festive season waliwo ekikyamo kiyinza okgenda mu maaso nkiddamu mujjukire mweno festive season waliwo ekintu ekiyinza okgenda mu maaso kano mukawulize bulungi nnyo Yoseri tibahabula tabasira mutano wakale jensere tamuzeze ensanga bisibe alina ekigendera kyayagala okukola okituukiriza mu mwaka gwa 2010 bwe twali mu South Africa nga tulaba World Cup ekikopo ekyensi yonna nga tufundikira Yoseri era agenda Somalia naye nga talina ngeri ki gyagenda e Somalia kye yakola ku World Cup n'atega ebibaluka erugogo ekabalagala n'ebitundu ebirala ebyatwala obulamu bw'Abannayuganda bangi nnyo ekyamuviirako situla amagye nga teebuzadde ku ssetteeserezo w'eggwanga n'asitula amagye n'agatwala e Somalia ku mission olw'ebintu byetegeka ebyo kati mbategeeza mwena Bannayuganda buli district mwoli mwegendereze nnyo okutambula ekiro okubeera mu bifo ebisanyukirwamu nga muli bangi nnyo basobola okubatega ebibaluka ne bibasaanyawo mwenna Museveni n'afuna ekyekwaso ekiro nnyo engeri gyagenda okuyingira mu Congo again ngenda kujja nsaabulula obulimba bwe yataddewo jjo ye ekigendera kye kunoonya ngeri ki gyafuna cause emuzza Congo by all means oba ng'ali mu mateeka oba nga tali mu mateeka y'ensonga lwaki alemedde ku kigambo kya Allied Democratic Forces so gw'ogenda kulya Ssekukkulu vuga bulungi emmotoka mwegendereze tu mukimanye nti ababbi be byokwerinda bennyini ekyo nakyo mukitegere ekyokubiri bw'oba ofuluma amakaago making sure nti amakaago mumugongerako security temugenda kuba ndongo fulusingi ne muleka ennyumba nga nkalu obubbi bungi bw'obanga olina essimu ye ya buyonjo tozungazunga nayo gireke ewaka genda ne katooki kubanga ababbi baagala smartphone baagala ssente baagala laptop baagala buli kimu baagala chain ez'ebbeeyi baagala gold so kati gwali eyo ng'ovudde gy'ovudde please nkusaba wegendereze nnyo Kampala Uganda teri safe mu bintu ebyenfuna naddala ebyokwerinda byonna awo nno njagadde kuyita obuyisi nga ntandika video y'olwaleero ndowooza njala tandika n'akalowoozo ka leero akalowoozo ka leero njala kagende buli munnayuganda yonna gy'oli endala njagala mukasale mukantire ku mutima mwegano gwonna bwe muli w'osaana okukawuliriza akalowoozo ka leero kano katambula katya njala buli mumu okateeke mu kutuuka omutwe gwe okafumiitirizeeko nga tetunagenda mu maaso mu bulamu tusanga ebisoomooza bingi tusiŋŋaana abantu bangi abalina endowooza ez'enjawulo abalina entegeera ez'enjawulo abalina ebigendero byabwe na buli omu kyakulowooza tokimanyi ntandise bwe nti si buli akusekera nti abeera asanyuse nkiddamu si buli akusekera nti abeera asanyuse mwana muwala mwana mulenzi musajja mukulu naawe maama ali eyo atudde ku terefayina yo anjoleseza amaaso awuliriza ebigambo bino njagala owuliza ekigambo kino nze ng'omuntu njagala nnyo omuntu andaga embeera ze ez'obuntu ku lunaku olusoose omusinkana nandaga kyali okusinga omuntu andaga embeera ze ez'obuntu gye busembedde oba gye bukomekkereza oyo abeera bubi nnyo kyetuyita amakwekansamu si buli akusinikira amannyo nti aba asese ate si buli nseko zitegeeza nti omuntu aba asanyuse nedda ovanga ku muntu aseka naye ng'amininga mu mutima ovanga ku muntu akuwahaaga naye nga feesi gyetunudde eri alinga alina ekiso mu mugongo gwakikutte agenda kikufumita abantu abo babi nnyo 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 okusinga omuntu akulagiddewo kye tuyita attitude in the first time the first day you meet him or her njala bategeeza ofangayo nnyo okwetegereza muntu ki gw'oseka naye gw'olya naye oba gw'otambula naye bantu balamu magoma gavugira aliwo nti nze bwe mba wendya essaawa zino engoma zisobola okunvugira bwe nvaawo era engoma ze zimu zivugira omuntu omulala
abakubezange bebagenda okuweza omuntu omulala ekyo njagala okiteeke mu mutwe nti si buli muntu akusekera nti aba akwagala nedda mwawule enseko mwawule entegera y'abantu n'ebikolwa by'abantu abantu bazibu nnyo mu nsi muno naddala abantu abasibuke waffe ekyaddondo si bantu balamu nkiddamu si buli akusekera nti aba ategeeza nti akusanyukidde ate si buli akulaga feesi embi nti aba akukyayi nedda ofangayo nnyo omuntu okulaga feesi ye nti ye bwati bwafaana omulundi ogusoose daani okukweka ate nakkula ekikyamu mu budde obusembayo oyo abeera mubi nnyo njagala nnyo mu nsi mwe mbeera naddala mmwe abantu ba bulijjo mwewalenga nnyo abantu be tuyita nti balina enjogera ewoomerera oba ewoomereza gwe wali owuliddeyo omuntu ina gwe bayita omufere ng'alina enjogera enkaawufu omufere abeera n'enjogera empoomerevu kubanga abeera nakali akantu kantu akayamuteekamu akalimi akakasenda bazaana akakasenda baguzi teri mufere alina bbogo omufere abeera n'ebbogo ng'omaze mugwamu nti mufere naye batanafuuka mufere abeera n'akasenda bazaana akasenda baguzi ne kasukaali akawoomerera be bantu kyekika ky'abantu kye baga nti weegendereze nnyo omuntu alina sweet talking either mukazi oba musajja omuntu oyo mubi nnyo kubanga wano bw'akulaga nti alina sweet talking oba alina enjogera ewooma mu ntandikwa bw'anaanyiga agenda kukola ki so mwegendereze nnyo abantu ab'ebika eby'enjawulo naye nga nkubuulira nti si buli muntu akusinikira nti aba asese yawula ebintu bino bibiri si buli muntu akusinikira nti aba asese abantu bazibu bantu balamu magoma gavugira aliwo bovaawo gajja vugira n'omulala buli kimu kikole ng'okimanyi era buli kimu kikole ng'okyegendereza kikabadde akalowoozo kaalyo tugende ku kiggula lwejje ekiggula lwejje kya leero nakyo tekigenda kwawukana nnyo ku nakalowoozo naye njala kubuuza ekibuuzo kimu gwe ssebo nnya baali kuno weemanyi nti gwani kiki ekikufuula gwe kiki ekifuula kwagala Hadija kiki ekikufuula Kisaakye kiki ekikufuula Nancha Magi kiki ekikufuula Franka Calvin njagala kikubulirwayo kitegeere bulungi nnyo mu kiggula lwejje kya leero kati gwe maama taata yena gy'oli gy'okolera gy'osiiba n'abantu b'owangala nabo njagala kubula ekigambo kino open oba nkikubuulire mu buufu bwakyo mu bugulufu bwakyo okitegeere nti gwe omuntu ekikufuula omuntu kyekyo ekyama ky'okuuma munda nga teri muntu gw'okibuuliddeko nga gw'okyemanyidde kyekikufuula omuntu so si bizigo so si nyambalayo so si ssentezo ekikuteesa patent mu ssimu oba password mu ssimu olina by'okweka si buli muntu ajja abulumire ku ssimu yalabe ky'olinamu ekikuteesa password mu WhatsApp mu Messenger mu buli kimu ne mu contacts kitegeeza olina ebyama by'okuuma kati nkusaba taata ne maama ali eyo teeka password mu mutwe gwo teeka password mu mutima gwo totambula ng'oyogera ebyama byo ebyama kintu kikulu nnyo bye bituviirako okugaggawala oba okufa abantu bangi sirimu abasse accident zibasse obutawo basse emmundu zibasse neyo seryasse naye waliwo ekintu ekissa abantu ku nsi kye mutamanyi bwe butakuuma kyama kino kiri mu sayiri zombi eri abakazi n'abasajja ekisinza okututta ku nsi kuno butakuuma kyama olina omulimu okola bulungi nnyo era ofunayo ssente nnyingi nnyo naye ekintu ekyo wandyagadde okinyumizaako omuntu ng'olowooza nti agenda kusanyukirako naye ojja kuba onyiiza munyiize so alina okumakinga sure finding out mulimu ki gw'okola ofuna ssente mmeka ani mukamawo asobola kukujjawo atya naye nga gwe kennyini gweoleetedde obuzibu obwo oli mukyala mufumbo okalidde makaago olina omusajja omulungi nnyo akuwa buli kimu akugulidde ennyumba akugulidde emmotoka akwagala nnyo buli kimu akikuwa oli mu lukiiko lw'abakyala oli mikwano gyo otandise munnange okusumuluka ebyama nze bba wange yasinga yangulira emmotoka yangulira buli kimu ate bwetutuuka mby'ekiwojjolo ate muzibu nnyo atwala ne ku mwezi gw'onyumiza nakirijja oba nakiganda ajja kufuna ensaalo amanyi oye musajja gwe nali nnoonya nkoze ntyo mufuna automatically nakirijja bw'atagenda ku basawo baganda agenda kwetega bbaawo mu kwetega bbaawo binaavaamu agenda kusiga enziro nga temanya alina ng'ekirako ezo sefuliya z'akasoli ezifumba kasoli wali nammanve oba mu nookongolero bbaawo bagenda mutwala lwa butakuma byama kubanga weesoma ekyo nkivuddeko mu bizinensi ze tukola olina bizinensi etambula bulungi oyinza okuba tosasula misolo wokola kusasula lenti ntono nga bizinensi ekola n'ovaayo n'obuya mukwano gwe ekyamenge gy'okola mu bizinensi
wala ajja kunonya land road oba okunonya basajja ba revenue buli kimwachi mubuulire alabe ng'ovaawo yaddewo byebiga bimulina okwekuumisa olina okubeera ne briefcase ebyamabega ogitambuliramu nze njagala bbawo ekyokulabirako abantu bangi bafudde nga bakoze amalaame naye ng'eddaama alirekedde mukwano gwe olw'obutakuuma kyama n'abuulirira famire y'omugenzi oba n'abuulira emikwano gy'omugenzi kiki ekiri mu ddaama omwo ogenda otuuka okufa ng'ekyalo kyonna kyamanya eddaame sinakindi ng'eddaame yalijjako n'aliwo abantu abakyama batalina kubeera na ddaama eyo abantu bangi batuuse okusoma amalaame gaabwe nga tegalabikako lwa butakuuma byama kati nkuwa kyakulabirako nenkuwa magezi gaabuwa mukuume byama byammwe oba bw'oba tosobola kukuuma kyama kyo nga kiwandiike mu mpapula katugambe ng'ebiraamo endagaano ebyapa toddamu mu nsi Uganda gye tulimu sikuwa magezi kuteresa muntu kyapa ndagaano kaadi ya mmotoka n'ebintu ebisigadde genda oggule mu banka kye tuta self deposit box oteekeyo ebintu ebyo weesigaliza ekisumuluzo kyo naye ekisumuluzo ekyo obeeko wookiteeka nga gomanyiiwo okujja ng'owulira nga otandise okuyika windows osobola okubuulira omu ku baana bo n'aba nga amanyi omugaso gw'ekisumuluzo kino naye ebintu by'okutandika okufubutuka ebigambo weenyumya kiri nnyo oli Bulaaya wafuna visa mu ngeri etaategeerekeka n'otuuka bulungi nnyo era gwakajja wakakuba n'oyogera bwafuna visa n'ologera bwafuna empapula buli kimu n'okyogera oyo agenda okukubira home office yagenda okukubira migration yagenda okukubira buli gwe kyetaagisa basazeemu empapula zo sinakindi kumulimba kugobe kubanga tokuuma byama mukuume byama mujja kuwangaala nnyo olw'ensonga nti gwe kennyini gw'olina okukuuma ekyama kyo ate gw'olina okwetekako patent otherwise kasi tookola ensobi noba nga tosobola kusiba mu mwago oba owedde era togenda kuwangaala bwe batakutta bagenda kukulemesa business ate byonna nga nfundikira ekigulalo kyaleero bannayuganda bonna ebitundu 6 ku buli 100 batambulira ku ddogo oba bali mu Uganda oba bali mu business oba bali mu office oba bali mu diaspora oba bakola mu batambulira mu ddogo amba ina zirizi abaina bajjajja bwe ku masimu gwakubira esimu kino kiganye kola kino nagwe njagala okuloga nagwe njagala okola kibatambulira ku malugo kati bw'omala okumanya nti bannayuganda ebitundu 6 ku buli 100 basinga obungi bonna batambulira ku malagala n'amalugo wegendereze nnyo ng'oyassa ebyama byo otherwise wankifuwa ng'okizza munda kubanga bikijja kutuuka ku ggwe olw'okuba nti oganye okusibako ku mumwago ng'ate munnange wandibadde weekumira ekyama kyo mukuume ebyama byemwe kyekikufuula ggwe olw'ensonga toyagala muntu ategeera ekyoli kuuma ekyama kyo tokibulira buli muntu si buli muntu teyagala okutegeera nga bw'oli si buli muntu teyagala okufuna si buli muntu nti musanyufu gy'oli olw'ebintu by'ofunye mu nsi so nno mwegendereze nnyo nga mukola ebintu bino kubanga buli kimu kitambula nga gwe bw'okyagala naye ate eri atayagala kibeere nga gwe bw'okirina kigula luggi nkimaze alright ekigula luggi nkimaze njala tandika video ya leero mpozi mu video ya leero njala tandika n'okubaza okwensuso njala kubaza bannayuganda mwenna bali mu ggwanga lya America abali mu Washington nga mugenzi okwekalakaasa I salute you njala kubaza muganda nange bwe tukola mulimu gwe mu Ashraf ali mu ggwanga lya America we bali nyo bali ddala n'omukyalo ono eyakola omulimu gw'okwekalakaasa ng'agenze ku hoteri Yoseri we yali agenze okwegeka oluba mwe bali nyo omulimu ogwo ekintu kino nebaza abantu bano akensuso olw'ensonga nti abantu b'omu America bakoze nnyo omulimu gw'okwekalakaasa n'okulaga ensi obutali mativu obuli mitima gyabwe mu bali nyo balire ddala video mwazira badda sigenda zizanya nenga njagadde obebaza akensuso nti mu bali kukola omulimu ogwo mwenna abawandiika mu office ez'enjawulo mukimanye nti mbaagala nnyo nga sinagenda wala njagala nsooka empiseewo akantu kano katono nnyo naye kansubire nti Robert Kyagulanyi Ssentamu mukulembeze nga kanaamutuukako n'abakulembeze abamu kanaabatuukako tuli mu struggle eno tugitambuddemu emyaka gigino gigenda kuwera 3 oba 4 naye tukola emirimu mingi nnyo gamba ng'ekyokwogera okulabisa okusakya information n'eri ate abakiraba obubi naye nga bali mu nkyukakyuka
Sibuli ali mu nkyukakyuka nti ogenda mulati agala enkyukakyuka nedda eri abagifunamu n'abagizanyira mu wikizo kefe tetufaayo naye ebibeera mu struggle tegenda tambula bulembe oba butereevu nga ngo bw'ojagala ebeeramu obusiriko ebiwonvu n'ensozi naye gwe atalina mutima kugumiikiriza buwonvu na nsozi ng'oyagala ebeere ku museeto tojja kumalako nze gwolaba ng'omuntu nsanze challenges nyiijjo mu struggle muno otherwise nandibadde navaako dda naye ngamba lwolumu neetule nga let me keep quiet nenga neerali kinkwakatako ensi yange nduma nenga let me come out and speak njala tegeeza omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu nti ensonga ze nayogerako nti ku dita gye baplaninga mu NUP ekyagenda maaso weegendereze nnyo akakundi akava mu DP block akali mu kibiina kya National Unity Platform. They are the same people who are planning a coup d'etat and they are planning to replace you with another person whom they say that they are still teaching and instructing to be a good leader than you. Nchiddamu. So mukulembeze wangu Kyagulanyi Ssentamu nakugambako ekigambo kya kuje baagala okukola. Naye nga baagala okikola bali bava mu DP block akabinja kano kamanyi bulungi njala kutegeeza wawo batuuse sofa. Abantu bano balina enteekateeka ekola ku era nga bagamba nti baagala kulikulutinga omuntu amanyi politics kyekisooka ng'akuze emyaka abadde nabo ate nga ali presentable. Bino bikugamba kubanga binako evidence lwakuba saagala kucyankalanya abantu. Ne one time one day lwe banankyankalanya obulungi nja balagirako bwereere and I will prove wrong to them. Nenjala kutegeeza nti byonna byokola tegeera nti akabinja kano weekali kakyasomesa omuntu agenda okureplace baagala kukola ku in others baagala kukola ku nkimanyi naawe okimanyi abayinza okuba tebakimanyi muno ebigabo bingi bitandise okutambula ku social media naye mubigende empola temudduka n'abantu mbaleke kubanga ebiseera ebisinga buddukira ku speed y'omuntu kwaddukira oyinza obutasobola kumanya pace ye n'amaanyi gy'agajja otherwise ekiwola ekyokya kyonna tukirina n'ekiwola tekikwasa engalo kati Robert Kyagulanyi Ssentamu mukulembeze wange n'abantu abalala abakyali mu nkyukakyuka abantu bano bali mu hurry naye be bantu beejogeddeko wali mu kalowoozo ne nkugamba nti si buli aseka nti abeera amininga nseka ezo nno abalala bakyamu nnyo kanjala bategeeza nti abantu abamu beegendereze nnyo mbamanyi kyekibafaako pulani zibapulaninga zonna nzimanyi bulungi nnyo naye fere tugenda kubonaabonera bwerere kubanga tikyasobola kudda waka nga mulimu kweyagala abaana tebagenda bakwatira bwerere nga basindika nga bakwatisa nga temusobola bawulereza tebagenda kutta baana b'abandi nga mweke nnyini temusobola genda ne mu kkooti okuyimirirayo okwogera ekigambo kyonna nga ne ku parliament fo temusobola kwogera nsonga zonna kino kisinzidde luddawa njala bategeeza abasajja bano bamanyiira tebamanyira baweeta mpisi kkonde struggle yonna gyempiseemu nga nwanyisibwa ewaka mu kibira wa mpise ebintu bingi naye ngenza okulondola okukola ebintu bino bilondola byonna bitusiza ng'akabinja ke kamu ke kasasula abantu ate balwanira ombu yali mu struggle kati njala tegeeza n'omukulembeze nti office ezisinga obungi zonna z'ogenzemu ku international ne local level the same people when you reach in those offices they go there again ne bakola kye tuyita counter attacking ku bintu by'obaotaddeyo oba information gy'obawadde ebitongole ebyo naye nga bali mu kibiina kyaffe mwennyini kino njagala ekyugga publicly abantu bennyini booga nti osaavinga nabo ebintu byogenda oba mu Human Rights International oba mu UN gyogenda n'oteeka amabaluwa ago oba n'oteeka information abantu bennyini ate baddamu ne bakola information yaabwe ne bagisindika nga bakawuntataka information gy'obawaddeyo they are the same people okitegeera kati njala kuga nti abantu bano beegendereze nnyo nze lwe kanaabikuka nja kujja mbategeeze mujja tutegeera njala mwotangira no mukulu eyayita Mathias Mpuuga Nsamba gwe musajja gwe mu kabinja badde afandinga akabinja kadde kanfuma ku social media all along ngoloza siritegeera wasirimbanya nja kutegeera n'abala njala kugamba gwe kennyini abantu bakwesiga ne president nakwesiga okola emirimu naye gwe omuntu ayina obuyinza obulagira buli member wa parliament wa NUP obutabaako kyayogera ku parliament ku floor ya parliament kana amaze kwebuuza gwani public ekimanyi nti mu office yo abantu abakola mu office yo ey'obwa NUP abasinga obungi tewali muntu n'omu yaliko mu struggle nga bonna tekuli yaliko mu struggle public emanyi nti embalirira government gyekuwa ya 5,000
nga kati okuziba omwana okuziba abakulembeze ba NUP bakwongerako obuwumbi 3 okozesa obuwumbi 7 obwa Uganda ensimbi naye twagala akakiiko akavunanyizibwa ku mbalirira n'ensaasaanya kubanga ffe twabaga tujja bbambula engatto mukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu saagala batandike egamba nti ekibiina kyaffe kiri kyanguzi omwami oyo nga tannava mu ofiisi asooka atulaga ensaasaanya emyaka gy'amaze mu ofiisi ssente zaamwe mu budget zikoze eki biliyoni 5 kati bamwongeddemu afuna biliyoni 7 zikoze eki 1 abaana bonna abakubwa amasasi n'abaasiibwa famire zaabwe tezifunanga wadde kiro ya sukaali okuva mu ofiisi ye takolangayo wadde semina egamba baana kubazza amaanyi abaana ba national platform ba foot soldiers bonna n'abakulembeze takikolangako talina kintu kyonna kyeyalialaza nti akikoze on behalf of the struggle takirina naye afuna 7 billion Ugandan shillings mu ofiisi ye kyokka batambula badiisinga omukulembeze n'akabinja kaabwe mbaloza tetumanyi kino tukimanyi mumuzingamiza struggle abaana bali mu kufa bali mu kola ki mutambula mu nkuŋŋaana nga mudiisinga Kyagulanyi muluza tetukimanyi mudiringana Charles Peter Mayiga Mengo okudiisinga buli muntu yenna nga muluza tutegeera gwe kennyini wakolako Mengo emivuyo wali okoze gimanyikiddwa nakati Ssaabasajja ka mu mbeera gy'ali mutosobola okuwandiika ebbaluwa okwebuuza Ssaabasajja kayatuukako ki muwoza mukulembera mwe basajja mmwe abali mu DP block nga mwakolako Mengo mwenda muli basita nate musaana kufa nkiddamu musaana kufa biliyoni 7 z'ofuna tekuli wadde foot soldier afunako wadde omuno ga bogoya wadde ofuna kakagaali wadde ofuna ofunako omugaati naye nga singa tebali ba foot soldier ne banna Uganda babalonda mwali bate mu office ezo naye abanaabona abo balina ebisago naye ate ne muddamu ne mukola mission ne mutandika okuli counter atanga information Kyagulanyi batadde mu offices zinjalo zikuli international level kubanga mulengeza ani abatuusa waawo mutugende empola kuba tuli banyiivu ekyo mbadde mpite obuyitizi sinatandika information omukyala ng'ono njagadde okuzanya ka video kano nkabajjukize nti omukyala ng'ono n'akawunta taakinga police n'agirizoninga nga godde sobola okukawunta taakinga n'orizoninga police mutuyamba ki omukyala ng'ono from Uganda. Indako. Yeah, you touch as Ugandans, secures Ugandans, and now these people are stopping us from attending the conference. Why would you ask him questions? And you bring this police here to protect the dictator. We know he's sleeping up there. He's sleeping up there. We are moving outside. Yes, we are. We are moving outside. But you and your boss, Mr. Biden, should wake up and tell him that we are not meant for this as Ugandans. We are not meant to be killed. We are not. Ono mwana asinga bana basajja bonna baba mu DP block oyo. Oyo omukyala asinga Mathias Mpuuga Nsamba oyo gwola bali mu America anoonya Yoseri anoonya Yoseri ku hoteli nga mwagala physically oyo asinga Mwanga Kivumbi asinga baani bonna bali bonna bava mu DP block ono omwana basinga ennaku zino okumanya bana abasajja bafere ate bayaye buli muntu yenna meba parliament yalonda okukalya national platform bamala mu ddamanyi kuba bamugamba toyina kwogera nga twogera okitegera ennaku zino Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe mpulira ng'enkweze ngezigenda ku TV nga zambadde enkofira people power nga zibuza musime Robert Kyagulanyi Ssentamu yatugamba mu mission ntebe mu ntebe simanyi nti Museveni takyagenda mu America sitajagenda mu baja
Muliko TV na yenga remember formation Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yateekawo yalonda ba coordinators at first okwetoola eggwanga lyonna ne tugenda mu kawo ne balonda ba councillors ne balonda ba chairman LC3 ne balonda baani bonna nga information ne tool yeri agenda okukozesa n'abagamba nzijja omusango mu kooti ngutadde mu kooti y'abantu obuyinza yabuza mu bantu ng'akozesa mu abantu be yalonda oba balondebwa nga mugenda kukuŋŋaanya bannayuganda bonna mujje mbalete beekalakaase ku lw'ensi yammwe mwagaana kati mumubuuza kyekiddako nga mwamulyamu olukwe n'otunuulira ono omusajja meya w'Egundu meya w'Ejjinja w'Etasimeka Kasolo animal oyo omusajja omusiru atalina magezi mmwe abasajja b'Ejjinja abasinga obungi mwalya ssente netusirika naye ke najja wano nja kubaabya namu n'obuuza omuntu ku TV mbu yakugamba mbu simanyi musajja tagenda kugenda mwami gwe nga gwe balonda meya w'Ejjinja abantu babeka bwe wakuŋŋaanya ogenda ku situdiyo kwekalakasa babbi akalulu ka Kyagulanyi Masaya Simpugamo lupo wakuŋŋaanya abantu bameka mu constituencies zonna ezikulu bamembe ba parliament bokulira abajja okwekalakasa ku lukubakalu oba bayita nga Kyagulanyi agende ku State Square Muwanga Kivumbi mwenna babuuza mwakuŋŋaanya abantu bakansala mwakuŋŋaanya abantu bameka okugenda okwekalakasa nga mubuuza omusajja kiki atakoze mwali mwagala ddemu mpale ku State Square mukuba ebifaananyi nti yakunamye kiki Revolution yonna ngeri mu demonstrations ebera ne branches Kyagulanyi teekawo branches zimwe endanga ze mulina okuyitamu okuŋŋaanya abantu n'okubateekamu amaanyi buli omu yaddawo nga yeebaka mutandise muvumirira namumanyiira mumanyi ebintu byafiiriddwa mumanyi ebintu byetufiiriddwa mumanyi abaana bafuutusoja ebintu bafiiriddwa mu Uganda abamu badduka balina mu bawaŋŋanguse mwe muli ku ssente za parliament mulya muzimbye magulofa muzimbye za arcade ku ssente z'abaana omusaayi gwe baayiwa Mubuuza Kyagulanyi bwagenda kukola woki yalonda okuva kwero siwano mpaka ku bamemba ba parliament mpaka ye kuba president nga ye structure eyayina okukuuma omuliro okuva ku muntu wa bulijjo mpaka wanku muntu asibayo mwagaano bikola kati Kyagulanyi mumubanja ki people suffering bannayuganda bali mu kubagoba mu butale teri wadde muntu agenda kwogera abantu bali mu kusulanja teri muntu asobola kugendayo kwogera Mbuuza musimanyi akole ki yabeesiga mwamulyamu olukwe mukimanyi bulungi nnyo nti akalu kagenda okukomekereza nga Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Platform tuwangudde abaka ba parliament 220 Museveni akuba essimbo nane babasazaamu basigaza 58 bonna babasazaamu namwe baasigalawo ne mulyamu olukwe kubanga mudiringane mayiga mudiringane government mudiringane akakundi ka DP block abantu abamu diaspora mbakuira amasimu temwekalakasa mubiveeko ale kati simanyi twagenda ogenda mwe temwagala boogerako musasula ensimbi obuloga bajje balwanyise ffe nze nabagamba ebyo sibitya musimanyi nyono nasitwago njera ku nsonga za Buganda njala kubuuza gwe yasoma politics agati mwambala masuuti ebyobufuzi bitandika ludawo mu Uganda center ya politics eri mu Buganda ani yaleeta Museveni okulwana olutalo tiyali kabaka singa tiyali kabaka Museveni yandiise luddawa kati bwafa tugenda kuba tulina ki buli omu n'aleeta omutwe nga ajja agumba tigatidde tebasobola kwogera ku nsonga zikwata kabaka ye yaleeta Museveni singa teyajja Museveni yandibadde mumulabako Buganda ye core point ey'obufuzi mu Uganda kati Buganda bataliiwo kiba kitegeeza kampeni mu kuba za bwereere nte mukitegeera mukipinga bifo byammwe muwoza 2026 mwaka mulya mumanyi tugenda tuukayo anagenda tuuka 2026 nze sidda mu kalulu ate nga abanja batadda mu kalulu ate ye bagenda okunga tugenda bakuba embooko mu basajja mmwe okulya mu nsi yammwe olukwe aba muzimbye zigulofa muzimbye za arcade muzimbye zimoolo muvuge motoka za bei temukyasobolera ddala kwogerako okujja otuza miti mutandika okumanyira Kyagulanyi tana bya bufuzi byamanyi simanyi mwana muto mwe mwamuleeta mwa basajja bakulu lwaki mwali mwetaaga amaanyi ge mbuuza mwa basajja bakulu awadde ebyobufuzi myaka 2 lwaki mwali mwetaaga amaanyi g'omwana omuto mwandi bali mukosa amaanyi gammwe lwaki mwali mwetaaga sente mu diaspora mwandi bali mukosa sente zammwe 90% mwenna bakulembeza bali mu national abambi ba parliament aba national platform sente zonna zatambuza campaign zavu zava mu diaspora zonna 90% batononya beteeka mu sente mwenna sente zava mu diaspora be movement basiru nakati bakyali mu struggle wakamu asirika buli omwali mu kulya mbizi
Noto mbali avumba kadama abana bakadama bayimirizawo struggle bebacha sasulira n'abana airtime wadde BBMBs gotosobola gulya do mwana egali ekyo amanyi gekifuba mumanyira abantu mu member of parliament njabatandikako omu ku omu butalekera kamanyiro kasumagiza yali mu njabatandikako omu ku omu abantu bali okufa abana bali makomera temutebolinga wadde motion yakubuza government accountability wano zake oyajja okuteekayo buyajje n'abuuza ku parliament floor gwe kennyini okolagana Anita Among ate mushensalinge zakave mu parliament gwe kennyini mpuuga mukolagana na Anita Among nono deputy speaker tayebwa ate mushensalinge zake mutegera munakuki goba tosobola kwogera nga mwasirika mwali sente musirike abasobola kwogera mbaleke mubaleke gwe kennyini mu parliament wali muzaake nga alese ekiteeso kye wandi oyo tayebwa oyandiyimidde okwogera nti zaake tusirika wali ogenda kukwata microphone nga leader of opposition omugambe sir Mr. Speaker, let my member of parliament speak out and let the world know what he's going to say. But buli omugu wasirika busirisi ate okujja kukwataga nabo ate mwagala omusensalinga gwe alina okudefendinga zaake, but you didn't defend him, but you are passing behind with the speaker and the deputy speaker ate tusensa zaake. Mulumba temusobola kwogera mulika batana bali obasobola kwogera boogere. Okoto obusente osasudde ku social media buli mbwe jevu malumbizi ni bunu omuntu n'ekyogenda kunjaba. Banvuma nga banzaala ndi musajja muganda tugenze balongo bampe mudde pe onudde. Nkuze bampe muna kati bakyanvuma kati bagenda kunvuma kyesimanyi. Kubanga njogera amazima nali mu dipping anjimanyi. Buli kimu kimanyi n'enkwezi ziri mu dipi era mu mwagisuula. Kati mba manyi bwoya tosobola kunga kyesimanyi. Kubanga mwagala nnyo okulya nkuzibwa n'okwefula nti mumanyi nnyo nga okutegera mulina kutono nnyo. Omuntu obanga akusinza abakusinze wandibadde ne wesimbe basaka nga wesimbye mu dipi obanga oli independent ne tukulagirako bwerere nawe muwanga kivumbi n'abala kabinja kamwe. Ne mulimo kozesa omusajja to the extent eri afiiriddwa obulamu ne business ze n'abaana b'abandi bafudde. Kyokka muwoza mulera ku TV mbosimanyi abaana bangi bafa Kyagulanyi yabatta oba Nuupu yebatta oba Pepa yebatta. Mwali bali mukozesa amanyi gammwe singa mwali mugayina. Gwe Kasolo w'Ejjinja wazze ku Baba TV n'otandika okwebajjagala nkulabula n'akabinja kamakali Jjinja nja bakolera video mujja kutya awo sigenda kulwawo kangende ku information yandeese kati ndowooza njala tandika n'abantu be South Africa bane balamusizaako mwenda constituent buli bulungi mujje bale kujja mutuusaako engalo manyi nti South Africa batawanya bingi nnyo mwe mulina abanyampi abanyarwanda abefula bana Uganda. Waliwo omusajja no bamuyita Kagame yali agaddeko okubeerako mu people power ne mumulemesa era naddukamu. Omusajja no Kagame yefudde mu kukwata n'okukuba n'okutemula abaana ba National Unity Platform abaana ba people power. Omwami bamuyita Kagame ali South Africa. Oyo nno akubisizza n'okutemuza n'okuwa obutwa abaana ba Uganda naddala b'enkyukakyuka mu South Africa. Oyo bamuyita Kagame. So nsaba mwenna ba Uganda bali mu South Africa omwami omufunire eky'omukolera nga obudde bukyali kubanga musajja mubi nnyo akwasizza abaana bangi nnyo bakubisizza ng'afuna abasajja bagwira abali mu South Africa basobola okukola emirimu gy'obutujju ng'akozesa ssente za state okuba nti batulugunya ba Uganda. Sabato be South Africa omwami bamuyita Kagame yali agaddeko okujja okusibangako mu people power ne bamulemesa n'avaamu kati akolera street government nga ali mu kutulugunya abantu naddala Pretoria okwata ba Uganda bonna abali mu kibuga abali mu South Africa. So mwegendereze nnyo awo nvuddewo. Tugenze ku nsonga ze nakwatako luli ku nsonga z'ekisaawe ky'Ennambole n'ettaka lye Bakabaka bagala otwala.
nzize nkyogera lunye nti abagenda okusanya Obuganda abamu basinga Baganda olwokuba nti baagala okweyagaliza n'okufuna obusente obw'omunguba. Wano nowendabulira akabinja k'abalangira ab'ebikukujju abali mu ggwanga erya Amerika wepo naawo abambejja ab'ebikukujju abali mu Uganda abatandise okufuula omugano ogw'okutambula ne Charles Peter Mayiga nga musaabula obuwangwa n'ennono n'okumanyira buli muntu yenna amanye ensonga za Buganda mukirekeraawo. Akabinja k'abalangira b'ebikukujju abali mu Amerika nga mwavuze ne Museveni lyabaddeyo mbalabula kitamu yabagamba temuli balangira newe muli kuuta omuntu ne gujjako sigida ng'eva wano mpaka wano Kalevu temusifuuka balangira kitamu yabagamba muli bakopinga ye kati simaje mwefuula balangira nga mwagala okusaanyaawo Buganda. Mayiga n'akabinja k'abalangira b'ebikukujju n'abambejja mwegendereze. Ekisawo kya Nambole nawo buli atettako eryo lya Buganda na buli kimu ekiriko n'embalaga n'embuga naye ennaku zino embuga eno abantu babagamba nti Muhoozi yali mu kutwala ettaka lino n'abantu bano wammanga. Mulimu omukulu eyeyita Mameru Temugererwa omusajja ono ofunye ebyafaayo naye si musajja Muganda weewala. Then waliwo omukyala Ossi ono atufuukidde akayinja mu ngatto bamuyita Kwasima Hilda. Kwasima Hilda ono ye Ossi weweeyogerere. Ono yakolagana akabinja ka State House okuba nti baagala kusaanyawo embuga y'omusambwa Nambole n'okutwala ettaka lyonna. Omukyalo oyo ye Ossi wa Bweyogerere. State gwekozesa okusaanyawo embuga yaffe eya Buganda ey'omusambwa gwe Nambole oyo amaze Bweyogerere emyaka 8. Bakyusiza abantu bangi nnyo ono bamulemezzawo okuba nti alina mission ey'okutuukiriza. Wano wentwalira omulango okumula obutakungula omukulu akula ekisawo kye Nambole musajja Muganda wange oludde Nambole naye simanyi lwaki wetadde nnyo mivuyo gy'okusanya Buganda n'okusanya ebintu bya Buganda. Omukulu ono ye Jamiru Sewanyana Mpaji manager w'ekisawo kye Nambole. Omukulu ono yali kabinja akakolagana ne Muhoozi project wepo n'omukyalo ono gwembalaze Ossi Bweyogerere. Era kati ngono enkiiko ezaagala okusaanyaawo ebyobuwangwa n'okutwala ettaka lya Buganda zitula mu kisaawe Nambole ow'omukulu oyo Jamiru Mpaji oyo mwami akuli ekisawo kye Nambole kyokka musajja Muganda. Oyo mukazi Ossi Bweyogerere amaze emyaka bagobi banne bonna naye yalemeddewo era mission gyalina yakutuukiriza kusaanyaawo mataka ago agali Nambole naddala kuli ebyobuwangwa waffe babitwale. So mutegeere omukyalo ono tumutegedde bulungi nnyo era ne tumutadde ku lukalala abantu betugenda okunoonya singa enkyukakyuka ebeerawo. So omukulu ono Sewanyana Jamiru Mpaji manager w'e Nambole please with immediate effect noono omukyalo Omunyarwanda ono Kwalisima Hilda enteekateeka y'okutwala ettaka eyo n'okusaanyaawo ebyobuwangwa baffe biri Nambole mwegendereze nnyo kubanga tukimanyi baani abakirimu n'abakiri emabega. Awo nvuddewo. Kati njagala kuyita mu lukwayo kubanga njagala kuwa information nanyingi wano kyali mukyatwala speed. Njagala mutagingire yo seriti babalo tabasema mutano wakale nsereta mzezede sanga bisibe nakabinja ke akatwala amajega amisomo agali Somalia. Wotogere sawa zino ensimbi zibe kubyampi era tebazirina. Kibasala okwe kuba nti kati amajega Uganda n'abana bana Uganda bafuula kyamaguzi okubatwala mu mission ezenjawulo. Nga bagwe mu 2010 bwe yatuye forcing okuyira mu Somalia nga maze okutega bomu n'atwalayo. Kati sasa no twogerera nti amajega Uganda gali Somalia gamaze emyezi 9 bweddu nga tegafuna nsimbi musaala. Naye nga ku ndagaano gye basayininga ne AMISOM wepo ne European Union abantu bano balina okufuna ssente za buli mwezi ate nga balina ozifuna mu budde nga zigenda ku akaunti yaabwe. Naye wetwogerera sasa bamaze emyezi 9 nga tebafuna ssente. Naye gy'okuzifuna sente zino kennyini sente bazisala mu ngeri etakkirizibwa muntu wa bulijjo. Ekisookera ddala njala bategeeza nti African Union Transitional Mission in Somalia Battle Group namba sigenda gisoma information notes kuba kati bino mbijja ku source nga 2 December mission allowance for the officers stroke men in ATIMS mission area. Abasajja n'abakazi bano buli gobatwala alina okufuna $828 buli mwezi. Naye abasajja bano basala ssente z'abaana bano to the extent nti abaana baagala kwetta. Ebintu bino African Union tebimanyi, EU tebimanyi, naye ng'ate bano bafuna ssente. Wetwogerera essawa zino buli musirikale yenna ali entitled
okufuna euros 738 ze dollar 782.6. Permission training weewunye omusirikale atendekebwa mu Uganda nti ate training bagimusasuza sente. Buli agenda ogende Somalia alina okusasula sente nga asasula esingo bagiyita pre-mission training single costs $10. Weewunye omuntu agenda serving eggwanga lye ate training emukostinga $10 ku musaala gwe. Kino bakikola every month nenga bazibacharginga what yale buli mwezi babajjako $10. Aha, ne basalako deduction for non-items euro $9 kati omuntu yenna ono gwe bayita non-items bamusalako nti omuntu ayinza okuba nti yajja nga gavumenti yemulese naye nga tali mu bitabo bya African Union Mission, ono ne bamusalako $10 ku musala gwe guli. Advanced while in mission area babasalako euro $9. Balance deposit in bank zina kubeera euro 262 $482.6 naye sente zino tezituukayo mu budde. Kati uliza ndo wano note I should be noted that those funds are always paid to Uganda in euros, not in US dollars. And whatever amount however amount we get while here shall be deducted from the exactly amount we give by the end of the year. Kati ekisinga okwewunyisa omuntu asayininga ebintu bino tali mu finance department. Ono bamuyita CO abeera commanding officer Kenneth Ayembisibwe oba ye Lieutenant Colonel Kenneth Ayembisibwe Amis registered so si finance. Kati kano ke kabinja kali mu kubba sente z'abaana mu ggwanga lya Somalia ng'abaana bali mu kufa n'ebintu birala bingi nnyo. Kano njala nkaba muliseko muli okwemutegera nti byenjogera si yapa kaako ka note. Abaana abo bali mu kufa tebafuna sente myezi mwenda tebafunanga sente. Kati kwosane sente eza kikampuni kiri ekyawuzalendo ekibba ensente z'omuwa omusolo naddala abaana bali ku mission ne kibabbako sente olw'ensonga tebabaweka kapanga babadde buloni w'ekiyaye ne bajjako sente naye nga tebabulidde interest ki gye balina kubanga bafuna. Ndoza mutegedde bulungi nnyo be baganda baffe nno abali e Somalia. Kati ate ekiri e Kampala mu Uganda ne mawanga amalala kisa kitokota. Musasula abaana kubanga balina abazadde balina family balina abokulabirira balina loans. Bano si bana babajjajja mmwe ekyo kimaze. All right. Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga sinagenda ku Museveni nkyali ndowooza wankiyita kinchabwa information. Wasanya Charles Peter Mayiga Kaloli gamulengejja olyote kansibireto oli bulungi. Olwaleero wadde olina okgenda mu bitundu bye Mubende ng'olina ebikutwalayo. Nero okuba nti otegedde nti nyinimu ayinza okuba nga akomawo olwaleero n'osalawo omwetege Mubende n'osindikayo Abbas Kawaasi. Nina ensonga lwaki si kyamuyita ow'ekitiibwa. Omayiza abantu b'Emmengo mwenda nabagwamu kati muli baffere. Nze kasita nkujjako tayito yo gy'obadde nayo manya nti oli mukyami. Kati Mubende osindiseyo akomyuka Abbas Kawaasi agendeyo ng'ogenda kwetega Ssaabasajja kubanga yakuba ekimo n'atajja ku nnyimba z'amazaalibwa. Kati oyagala muforce nga namudeekadeeka ajje nga naku z'omwezi 3 mu nkuka gye mubbira ssere z'Abaganda ne Bannayuganda nga zikola. Kati kyokoze olwaleero ng'oggalawo omwaka olwa pressure abana gye bakutaddeko n'okweexposinga osazeewo oyite bannamawulire bo bonna okuva muri kampuni yonna abadde bokolya nga tebaagala kukuba ku media obasasule obawa n'ebirabo. Era kino kikoze ng'osinziira mu Bulange Emmengo w'oyitire loga nti oyise bannamawulire abagasakira embuga n'obateeka ku mutimbagano nti obayise okulya nabo ng'obasibula omwaka. Bano bonna tubamanyi bulungi nnyo bamanyi ki ekituufu bano bonna bano bakozi b'amayiga naye nga bannamawulire tebasobola kuwandikadde ekintu ekikwatagana ku mpologoma ya Buganda Obwakabaka bwa Buganda. Abo bonna bannamawulire kubanga yateekawo era naye alinga Yoseri system nabagamba system yono ya Yoseri kennyini akola n'ateeka ekintu n'afuba okulaba nga tewali kintu kifuluma ku media against him. Kati bannamawulire bonna abasinga obungi bonna abawadde ssente abadde teboogera ku nsonga zino era n'abasimba ensimbi bannamawulire nga baggalidde. Kati n'asigala okulwana ffe ng'ayita through other people abali mu byobufuzi balwanyise ffe nga bali mu opposition. Kati nno mutegedde bulungi nnyo. Kati omwami ono
bwategedde nti empologoma egenda kudda olwaliro n'agenda ku kisaawo gyetegera obwedde ali werwezanga alindiridde empologoma eno ebadde yakudda ku saa zibadde nga 9 bwetegedde nti omusajja agyeteze n'ekyusaamu ng'ebadde negenda nti egenda kudda ku saa 12 naye ku 12 okwo ayinza okuba afunye omukisa n'amusinkana oba nedda naye nga ekikulu kiri nti oyagadde mwetega osobole omudi ekadde ku nkuuka naye nkulabula ebintu byali mu kukola emmengo bijja kuviiramu ekizibu mutandise okuvaayo okwekubya emizimu nga mula nti obubbi butandise okuba nti serezi baweddeko nina ekibozibozi kyendera ku mawulire mbusimanyi ekyapa hamu mwali ludda nga hamu azimba hamu simuwagala kwa mukozi wa Museveni but where were you before? Where were you before? Hamu okuteeka ekizimbe kiri kya Hamu Tower e Makerere mwete mmenti ettaka lya Buganda ebanja obumbi n'obumbi mu areas za rent n'obusuulu okuli university ez'enjawulo okuli amakooti ag'enjawulo okuva mu mataka mu magombolola amagombolola gonna mugatunzi njala kubuuza Hamu yazimbira ekizimbe ekyo kujjako akamanyira Kasumagizi yalira mwali ludda wamu bawooza Buganda Land Board siwagira Hamu siwagira muntu yenna nenjala babuuza nga temutadde ekintu ekyo mwali okuswaza n'abantu kwagala kumanyira nsi mwali ludda Hamu ng'azimbe wantu awo siwagira Hamu ensi ekimanyi kubanga manyi munyampi akolya Museveni naye okufulumya eggulu lwa nti ekyapa kwali kikyamba kisaze mwali luddawa mutemukimene ekisaawe kyena kivuwa Hamu era yazimba maduuka n'ettaka lya Buganda nga ne lizi yaggwako dda temukimanyi nti n'ekisaawe n'essomero kwe nasomera Nabagereka Primary School eryali okwali ne kooti eyali mwanga origine kooti ya Buganda mwange kooti ya Buganda we yali ku Nabagereka Primary School opposite Kampala Secondary School ettaka mwali tunda mwali guza muhozi nebasendawo essomero mwe nasomera sikyalina history njala babuuza ettaka eryani yali mwali guzanira mwali guza setemeka kati ennaku zino baddida abasajja ba Buganda bannayuganda babajja mu katale k'Owino babasenda abazze eno ku Nabagereka Primary School kubanga Museveni yalina enteekateeka emenyawo Owino azimbewo akeedi muli awo mulegambu mitwe gyokka muli mukubba bubbi mwasenda essomero we nasomera ku Nabagereka Primary School ttaka lya Bwakabaka ne muli guzza muhozi Kanyirugaba kati mudidde n'ettaka ly'abasajja Baganda akatale ke babalekerawo akawino nayo mwagala dduwera Museveni kati mutandise Museveni yatandise okujja abantu mu Owino n'abalala bali ku nguudo babateeka ku Nabagereka ekyo mwakirabidda buli kimu kimanyi bulungi nnyo ekyo ekibangirizi kibaleseewo then bana amalo bajja awo tebalina bagenda bagoba obugobi awo nvuddewo mwatunda essomero mwatunda ettaka lya Social Center Social Center kyekifo abaana ba Buganda basinga obungi abakulidde mu kisenyi wetwazanyiranga emizannyo gamba nga katemba okuyimba okuwumulira n'abasaabaganda ab'ekinnansi we bakoliranga emirimu gye n'ofiisi zaabwe ezaali ne muguzaawo Hamu Kiggundu Social Center ne mugimenyawo mutunda ttaka lya Buganda banzaala buli kimu kitunze kati era muddidde ate mukola ekibozibozi mbw ate Hamu yazimba atya ani kumusiriwaza kuga sente bwe zibabula nga mutandika okuzimba ebibozibozi in the first place mwagala kuŋŋamba eryettaka mwate manyi nti lya Buganda liizi za Buganda zonna muzimanyi nti zaggwako gwe kwennyini n'akabinja kaakali emmengo nga mukolagana n'Eryas Lukwago ne muzza liizi za Buganda zonna ezaali ziweddeko ng'ebintu birina kudda Mmengo ne muzirinunga ne muziwa Museveni n'akabinja ke Kampala ne bamutwala otudde Mmengo kyokka buli mannamawulire n'omulese omutwadde ssente basirike kati mwagala kubba ssente za nkuuka omusajja akwesonyiye bagoba baddamu ganye oleese omusajja ku media bwogera nga bulinga amayembe ga Nambaga buvuma buli omu buwakanya buli kimu kyokka nga tekulina omu asobola kwogera ku nsonga za Buganda nze banzala mu kisenyi ku musajja alumbwa kilomita emu okuva wensula olubiri we lukoma buli kimu kitunze mukimazeewo kati mulese ekibozibozi zimanyi kizimbe kya Hamu zimanyi kirumbo kyamu ettaka lya Buganda ninyo
nga tanazimba okizimbe kyo mwali oddawa era mu mwakidiringa kubanga ebyapa bya Buganda byonna bimanyikiddwa n'ettaka lya Buganda limanyikiddwa olwokuba muyina abalangira b'ebikukujju muyina abambejja b'ebikukujju muyina abafere mu Buganda Land Board bakiwalabe malirawo kennyini mutuuze ettaka lya Buganda mu kimu kimaze mukiguziza mu 7 kuba temwagala aboogerako Avudde osigenda kulwawo. Ntandise information yandese. Montague ngire yo sete bahabara otabasira mutano wakale. Sete tamzeze nsanga bisibire. Kati tunandiko okunyoka bulungi nnyo. Buno baka njara bugende bana Uganda mwenna. Jemuni. Omwaka gugwako njara bajjukiza ebego byenjogedde nkumulitu wano ku social media. Njara bajjukiza muti binnatuukawo. Ninga bigenda kujja kuno kubajjukiza njogedde bigambo bingi nnyo nange sikyabimanye bimu emu tebinatuuka ombajjukiza yensonga lwaki mbawa obuvunanyizibwa muddenga yo ku YouTube kubanga Facebook page bazitwala buli lunaku muwulirize ebigo byenjogera emu tebinatuuka bina bagamba nenda bagamba ekigambo kye bayita occupation jara kibajjukiza kye bayita occupation kikyagenda maaso slowly mpola kikyagenda maaso lwakuba mukyagawumbidde temutegeera bulungi nnyo bigambo bino geje bitambulamu ngenda bajjukiza kekigo kimba kiyita occupation era mbone reference oba ekyokulabirako buli nsi gyolaba mukaddugala gyali oba eri mu America oba Canada oba Switzerland oba Brazil waluddawa abo baganda ffe batwale batwale mu biseera biri ebyokutwala abantu nga batwala ng'abaddu bwe bamala obbasaasaanya ne bagendeeyo nga surplus ate omuzungu kye yakola n'atandika okusomba bamagulu meeru ng'abayiwa ku bizinga ebyo again to occupy abaddugavu gye bamaze okusetolinga nkiddamu ezo ensi zemulazi Brazil zemulaba zi Jamaica zemulazi Argentina zaani zaaliko baddugavu bokka abaali bafisse nga bayitirivu ng'amaze okutereeza buli kimu then omuzungu n'atandika okusomba ng'abeeru ng'abayiwayo naye ng'omulimu gwe baakola ng'abeeru kyetuyita ethnic cleansing okukendeza ennamba y'abantu bonna abasangibwa abaddugavu n'abakendeezeza waliwo history gwenjagala bajjukirizamu eggwanga ly'Argentina terinamu kaddugala n'omu ku ggwanga mu ttiimu yaalyo lwaki ng'ate abaddugavu byafaayo baaliyo akakodyo kaaka eggwanga lya Argentina baaliwamu abantu bangi nnyo abeeru ne baoccupyinga abaddugavu kati ekiseera kyatuuka Argentina ngeri mu ntalo nnyingi ne bayita abantu bagenda mu magye okusinga bawandika baddugavu bokka basinga obungi bwe bagenda mu ntalo tebadda basinga obungi babasaanyizaayo butyo kyovula nti ennamba y'abaddugavu bali mu Argentina doza bali omu ku buli 100 n'ensi endala zezikola South Africa ogenda mu apartheid nakyo kwali kulwana nnyo okugaa nti omuddugavu alina okubeerawo n'ensi endala kati mu Uganda yose likyakola kyekintu kyekimu kyakola ataplesinga bannayuganda muve mu Uganda abalina obusobozi ne mufuluma enkya n'eggulo n'ayingiza baasi z'abagwira n'aleetinga abayitulire okuyingira bafuna passport z'abalindagamuntu bazaala n'akkiriza Abaethiopia okuyingira balina passport n'endagamuntu bazaala n'akkiriza Abasomalia okuyingira balina endagamuntu bazaala n'akkiriza Abasudaani okuyingira balina endagamuntu bazaala n'akkiriza Abayindi okuyingira mu nsi balina endagamuntu bana passport bazaala kati n'akkiriza kye tuyita omutuusi ye bamusomba misana na kiro okumuyingiza mu Uganda bano babateeka ku ttaka lyabwe bamaze okuggyako abantu bammwe kye baasooka okukola mu lutalo balina plan eya cleansing silently. It was a silent genocide mu luwero gye baakolanga bamaakinga nti ettaka lino lyani lya Kimbowa liriko acres mekanti acres 15 Kimbowa alina abaana bekanti ne basanya family ya Kimbowa ne bamaakinga bagenda okumaliriza olutalo ng'amaze cleansinga buli Muganda yenna eyalina ettaka mu luwero triangle bakoto corridor yonna kati oluvannyuma ne batandika okujja nga bookifayinga ettaka lino era ne bakikola bulungi nnyo gwe weebuuze Buganda yonna gyeyita mu koto corridor waki waliyo Banyarwanda Baganda baliyo balagala oddawa kubanga baba cleansinga kati on a daily basis Museveni ayingiza Banyarwanda batasukka 1500 ku 1000
bano occupying ettaka lyammwe in the process okutta. It's not a crime in Uganda. Yakigambye it's very easy a fool to survive in Uganda. Any fool can survive in Uganda. Yakijje kuki omanyina bagamba Yoseri mumuwulize mba mumuwuliza ne buli statement gyakola abeerako ne sigino gyasindika. Yakugamba any fool can survive in Uganda kubanga amanyi nti yakola amateeka gakkiriza abasiru okujja mu Uganda gatya. Yakugamba nti omuntu wabeera ku ttaka for 10 years nga tekuli lifuuka nnyiniryo ofuuka nnyiniryo n'ateeka eggwanga mu constitution etalina kubeeramu. Okitegeera kati agezaako nnyo okukwata bannayuganda bateeka mu magye babasaanyeewo abawamba n'abatta teri amuvunaana. Abanyarwanda okutta mu Uganda okutta munnayuganda si musango naddala kabinja k'abatuusi kana ak'abafere okutta si musango. That's why nti ye asobola okukwata ensimbi n'abulaibinga buli muntu yenna ku international level okusirika ekyo tuyita occupation. Kati gwe munansi bageza kukusaplesinga mu ngeri yonna ye nga bwayingiza abanyarwanda bafuna ettaka lya bwerere bafuna sente za bwerere bayina emmundu basoma. Njala kubuuza genda okole survey mu Buganda wokka tandika ku boda ya Uganda gyewekoma ne wetandikira obuuze bantu kikati abaliyo abaganda abaliyo balagawa ne bannayuganda abaliyo balagaluddawa bonna basinga obungi bagenda abali bannayuganda basinga obungi kati bali mu bitundu bino wammanga. Kampala Mukono Wakiso Mpigi Masaka bine bitundu ebisooka Mityana bitundu ebisooka Kasande bitundu ebisooka Luwero wano mu Nakaseke wasooka ne Kayunga bitundu ebisooka bibaganda ebali abasigadde bonna Banyarwanda kubanga akikola kimeti their master plan. Kati kye bakola abasinga obungi mudduse abasinga obungi babatta bakutta batya ennaku zino tebakyakuba masasi wawo kye tuyita scientific genocide and silence genocide kyekiriwa. Omwami bwe yagenze mu America gye nababulidde buli kimu kuba sigenda kiddamu yakoze ebintu bitono nnyo whereby nti yakoze ekintu mu kimumpuli bwe yagenze mbakulembeze bwe bamuwadde chance okugera kiki yayogedde kubanga akimanyi International Monetary Fund tasobola muwa sente, World Bank tasobola muwa sente, ne other financial institution world tasobola muwa sente, na America tasobola muwa sente. Nabagambye bomule takifananga yasayinize deal mujja ku kimbo takiriyo. Yakoze project ye yetekedde mu tawa dale abantu be 12 era ne tebagiranze nnyo kuba kyaganya okukwata. Kati yakoze kiki? Yagenze bamuwadde speech okwogera yagambye nti manyi Uganda, we are most likely and we are most interested in vaccines. Yeah, you know, we have a lot of diseases in Uganda, so we need vaccines. Yagenzo kwogera ekigambo kya vaccine. Ngera kubuuza. Kumuna Uganda likono. Bwogera ekigambo vaccine okirozaamu kintu ki? Era okyetaagamu ki? Gwe mu Uganda vaccine bazirya bazinaaba zigula sente zikola ki? Kubanga yayina kyamanyi. Bamaze kyogera mu America nagenda nakola conferences ze yetegekedde bwamalo zikola ze yetegekedde ne basayininga ebintu by'ekiyaye ne bibeera waawo. Njera kubuuza bwe yazze jjoko namuwadde obudde ayogere bwe yazze jjoko ogera kiki yayogedde kiyafunye mu America kubanga Museveni gwe mmanye yeesoma one yandize n'agamba trip gye nagenze ko mu America twafunyeyo kino na kino twafunyeyo kiri na kino talina kiyayogedde kubanga takirina. Yayogedde ekigambo kimu vaccine kubanga akimanyi bwe yazze okwogera nti simanyi senyiga lumuuma mawugwe n'agamba Ebola n'agamba abantu abasinga obungi mulina okwegemesa kubanga okwegemesa kyateeka kya bulamu kikuwangaaza kiki nenga main target ye ya Buganda ebagema ebintu ebyo kiki bakugema mu mateeka g'ekisawo bagamba bati nti omuntu yena toteekeddwa kumira ddagala nga tuli mulwadde. Etteeka ly'ekisawo bwe ligamba toteekeddwa kumira ddagala nga tuli mulwadde kubanga bwe lituuka mu bubiri nga terina kintu kirirwanyisa
lifuuka butwa gy'oli nkiddamu omusawo yonna professional doctor oba professional physician akugamba you are not allowed to take any kind of medication when you are not sick, because whenever you take that medicine it might result into poison into your body or inside your body. Nebo wali mulwadde bomire eddagala limu lina kye tuyita side effect. Bomire eddagala ng'oli mulwadde ng'olimidde ekirwadde ki ate lina side effect gye likolako. Kati tugambye kale yagambye bazzi bagenda kukozesa abantu okubasibaga n'eddagala lyasabye. Eddagala lyasaba kubanga akimanyi wasobola okujja ssente wokka mwezo kampuni ezikola amalagala ennene kubanga zo zikola amalagala gaakugezesa ku buli muntu yenna gy'ali naddala ku lukalu lwa Africa ne ku busi obukyayonka obuto ezo amakampuni agakola amalagala manene gakola specifically kola amalagala agakugeresezaako bantu kati eddagala ebikola kye baagala bo basobola okuwayo siri ssente nti agenda batekako embeera y'okukola kiy'okubasibaga. Kati gwe tata maama ali eyo constitution ekuweddembe okukkiriza bakusibage oba obutakusibaga kubanga nkugambye mu mateeka g'omusawo tokkirizibwa kumira ddagala nga toli mulwadde, tokkirizibwa kuwa kintu kyonna nga toli mulwadde. Tuyise mu mbeera ya ssenyiga lumamawuggwe, tuyise mu buli kimu. Kati kiki ekituuza omusajja gy'agambe nti agenda buli muntu agende yeegemese, era temukkirizibwa agenda ku mipiira, temukkirizibwa agenda mu disco, temukkirizibwa agenda ku mabaala, temukkirizibwa agenda mu biki. Oyo ne yazze okwogera jjo sente waino zijja mbagambye alina zijja mwezo kampuni ezikola amalagala ate nga n'amalagala ago olumu gamenya mateeka. Kati wakozesa ekyo bakiyita mu luzungu olutuufu kankibanyonyera bulungi nnyo bakiyita tactical. It's a tactical silent genocide whereby tagenda kuvayo direct akikugambe nti nkola kino for this reason. No, akikola tactical gamba akikola okulaga nti kituufu kirungi naye nga atakubuulidde buzibu kibu kirimu na kigendererwa kye kiki akikola tactical. It's a tactical silent genocide. Oba mutegedde bulungi edda wabeerangawo kwiniini ne bwe twambiranga kwini yono direct nga kwinini amumira oba omugayo beera musajja nnyo oba mukazi nnyo. Kati kye baakola abazungu ne bateekako kasukaali kye bayita sugar coating nga bw'okateeka mumwa bw'oba tekannasaanuuka n'okamirako amazzi kagenda mangu toolyawo kakaawa naye ng'ekizibu kateeke mu kamwa kasaanuuke sukaali ojja kutegeera kye bayita okukaawa. Kati ono bigga byayogera byonna abiteekako kasukaali ako n'akabasiigirako mulowooze nti kyakola kituufu naye nga kwiniini yali munda w'ekintu ekyo yalina ekigendererwa kye takyagala kuba bantu masasi agenda bayita eno. Otandika okubeera awo yali tawulira mpewo musana wulira empewo yayita kuba mpi okuba empi eyali afuluma ku buli lunaku nga tokyafuluma eyali awujja ekiwojjolo emirundi ena mu wiiki nga akalyako tekakyasituka era yagenda mu nsonga z'abakyala mwezi n'emyezi ebiri oyinza okuba tokyazigendamu oyinza okuba ozigendamu ng'embuto lwofuna lwe luvaamu kwegamba ogenda okulaba sikiini etandise okufuuka ebintu bitategerekeka. Wayise emyaka bamaze okusibaga wayise emyaka ena otandise okubaga nti ate oyina kookolo w'omunnabaana simayi kookolo obulimaawa simayi biki ebintu bingi nnyo ebijja nga bamaze okusibaga. Kati kino ekintu mmanyi kyenkola eryo ekirumya omutwe naye njala kibategeeza mukitegeere bulungi nnyo nti kino ekintu kiri tactical yakyogere nga kiri tactical. Yensonga lwaki wabadde oyo yabadde abuuza ebibuuzo nga bamuddamu. Kati yakoze ensobi n'agamba nti ate ensiri zakyusizzaamu mu ndwaza yaazo nazo zirabika zitambuza obulu kwegamba Uganda enyuma naye se kisi ekikulu kikino tugenda mu festive season awovuddewo naawe mwerowoleze ng'abantu abakulu kubanga bino ebintu byogera naawe nojjamu byotayagala n'obireka kino nkyogera naye oli waddembo kireka wenkyogeredde oba kirowoozaako n'okirowoozaako. It's up to you.
It's up to you to take what I'm saying, or it's up to you to leave to leave those things. Kubanga sikuforcinga kutegeera kutugenda ku ndowooza yange kiri gy'oligwa okutwala byenjogera obubirika wenkole ki wembyogeredde. Kati ekyo yazze n'agamba nti ye mu ggwanga lye liri safe, nobody can turn Uganda into an unstable nation kubanga ye Saabalwanyi yalwana buli kimu security weeri. Kati njala kubuuza Yoseri najja wano previously nga tongoba ogenzi obanga okyali onoogamba nti you are fighting terrorism in Uganda. Nogezaako nnyo okuzannya buno buzanyo bwa Dingomaani, ogezaako nnyo okuwamba poliisi zo zeekubira, muzannya emizanyo gy'ekisiru. Kati to the extent ADF gwe wagiteekawo. Jamiru mukulu currently yali mukulu wa ADF n'omukwatira Tanzania bamukuleetera. Kati njala kubuuza Museveni olaba ovunaana Bobby Yanga mu court martial, ovunaana Eddie Mutwe mu court martial, ovunaana Kavuma Mulishiri mu court martial, no si mu court martial, Kavuma Mulishiri mu civilian court, ovunaana Map Media mu court martial. Njala kubuuza omusajja goma nti yakulemberanga ADF elebo leader n'omuje Tanzania n'omuvunaana mu civilian court ani afulinga ani? Kati bogati ADF kibinja kyabayeekera kiri mu Uganda kyasaza kiyingidde Uganda nengo okimanyi nti kikyo nenga ate omukulu wakyo mvunaanya mu civilian court oba otegeera lunaku ki awusigenda kulwawo njala bayisa mwawo. Kati awutuvuddewo omwami ono alina kyagala bwe yagenda Congo eno omanyi balina mission y'okwawula mu Congo bafuneko ekitundu ekyabwe gye bagenda oteeka Tutsi empire egaziwe naye nga region eyo rich in minerals ejjudde obugagga obwesibo bw'omu ttaka gye baagala okukola akasi kaabwe gye baasalira empisi ne bazitwala bakole enguudo. Kati jo bwe yabadde ayogeraga nti mukwano gwe Kisekedi yamukkiriza okuba abagobayo dda. Kisekedi tenda kukkiriza kubeerayo. Just kyoyagala okukola, you want to terrorize Ugandans to legitimize your statement that ADF is there for you and then you re-enter Congo by force. Nchiddamu zino statement zakozesa ADF ayagala zikozesa okuterrorizinga Uganda nga ye kennyini yachunya bana Uganda ate ava wagaiti eri ADF giri mu Congo katuyingire by force. Already muina M23 eyagala okuoccupyinga Congo. ADF yiyo kati territories zonna eza Uganda border zonna ziri occupied by M23 and UPDF and ADF. Kati ongamba otya nti ate ADF yasaze neva Congo neyingira Uganda side zentoloko sinu bijuyuyi ne Kampala batuse simemu asibabiri ne mundu nenga. Let me ask one thing. Emundu zonna zemuzuula zonna nkadde. Emundu zemwakwasa Robert Kyagulanyi Center mu Mwaluwa zonna zaali nkadde. Buli suspect gumuleta ne mundu abeera mukadde. Ne mundu zibeera nkadde. Kadde bad thing kimukola kanjala asomesa abantu ekintu kye bayita intelligence ne interrogation. Intelligence bwe bubaka butufuna obubaka obufunibwa ku byokwerinda nakyo kinaabawo ne musolving ago budde bukyali. Interrogation kwe kubuuza omuntu nga mwagala mujjamu amawulire obujulizi. Naye interrogation mu nsi yonna bazikola nga ziri private oba nga zinekusifu mu bisenge era teziragirwa na nsi yonna. Museveni olwase abakulembeze bonna aba NUP ne ba supporters entoloko waje gye babastidde bagambe bamaze ngo engalo za majemba ba ADF ne batandika okukwata kamera ng'abuuza omu ku omu gwani ebene kamera gwani nze mu Rushibi ovawa envajindi amanya tatawo yani tatange yegundi ekyabalese eno ndi tuli bayekera ba ADF. No, ekyo si kibayita interrogation do tekikola makulu. Interrogation mu nsi yonna tebakkiriza wadde kamera mu interrogation tebazikola mu public. Interrogation bazikolera mu bisenge by'okusifu ebimanyikiddwa nga government gyetwala abantu bajja mu njala kubuuza Museveni America enefo by'okusifu webuuliza abantu wali uliddeko interrogation video yo ne yevudde ku mutimbagano nga babuuza omuntu ina go bakutte omutujju wa kamera abuuza gwani bakuzaala watatawo yani mulya mmere ki mundu muyina mmeka mubadde mukola kye kwegamba nembo tufuze bubi nnyo basajja mmwe banayaganda mbalowozesa ndimo musinga okutegera naye nga ate okutegera kwa cow mentality. Njagala kubuuza kebere Kenya wano tetulagana ka video nga bakutte omuntu gyombuuza owaye gwani nze Map Media tatawo yani musisi kiche kye ukola wano tuvudde Congo ani abafandinga
atufandija opposition bagundi mutwale mu magezi kati ebyo namwe abyogede nabiraba nga muri codinga msimanyi ate mubuza mulimi Luganda njera kubuza oliwe EDF abadde Kongo lwaki mbuza mu Luganda kuba mukimenti mwala kutatana linnya lya Baganda ekyokubiri nawulidde ono musajja kati dabulangi dabokala Felix Kulayije nga ayogera msimanyi mbaba yekera gonya zabalidde abafise ino busungu nesima lwakinseka abafise ogonya zaba kati gonya waki tezalidde na mundu kati zalida nete zalidde na mundu gonya embwamwe kati jobu wazo okwogera musajja wattu abakutegekera speech bakulimba bakuswaza noleeta obwana obuto ne mutandika obokolako interrogation which is wrong. These are minors are not supposed to be recorded and ask questions in public. It's wrong. Same way iso making puso. This is what you are doing is wrong. International committee is watching. How dare you modira minor mumbuze ibuzo. Attempt in the recordings minds zibyange biteka mu public. Take another video. Muna so wada kalikiria muna so nyo. Interrogation babuza baraba ADF interrogation babuza ba minors which minors abuza interrogator abuza mwana ainebuzo yambuza ate yamujjukiza je bamuzala mbo ate kishangani ate simayirudda wasimanya ate banzala simanyuki nolyango omutugu kwetokota eno basajja batufuza bati emyaka 37 bano with such nonsense and foolery. Muri mukusala biti by'amasanyalaze mubuzabuzanga bafuka bana mumujisala tukimanyi katoleta bana musemanyi emundu zemuleta zonna nkadde zimwakwatisa Kyagulanyi mwalo zali nkadde na zino zenyini nkadde njagala kitegeza public mu Uganda yonna emundu zonna ezingira mu Uganda ziri marked ate ziri registered ziri marked ate ziri registered kati iso semwai ne eso bebaline mundu zebakozesa bonga boto eziplantingibwa okola emizannyo gino zeze mundu nchiddamu semwai iso balina ebizibiti byabwe ebyebimundu ebikadde bakozesa every time okujjayo okubiraga public ndi bakote n'abantu ne mundu zino bane babikola
kati audio teba minors obalese ko zino videos abadde ku live ya Yoseri Jonga ali ku TV ayogera ko inensi yo nanagamba okay mwagala kutegera nti Uganda tubasobola giyekera era buli muntu yena ali eyo okola nsubiti tujja kukutta kubanga we have intelligence like these young boys and young girls who confessed that they were recruited in ADF activities. But remember, ayogera ebigambo bino amanya agalimu baana bano bona basiramu kati kuraije double kala yazina agamba for us we don't arrest Muslims, we arrest criminals. But since Museveni came in power in 1986, he's terrorizing Muslims, mostly Baganda. When you were a Muslim and you were Muganda, you were a problem. Never was a which problem. Kati obuzo omwana muganti bakuzala nti Kongo kishangani mwogera kinti lingala. Why don't you ask him in lingala? Mr. Interrogator. Obo mwana ali nga badi muzalide mu Kongo. Wacho mbuza mu Luganda. Mubuze mu lingala. Nino omusajja omunajja ko TV okubulira ebintu byekiyayi beti obuyekere mukola kati kamba buli system eri bweti. Warache Twitter premeditated staged drama. Premeditated staged drama. Nti Museveni nakabinja kakaba fera bali mu government. Bakola ekintu ne bakiwandiika nga bagendo kizanya. Nga bayina kye bayina okulaga ensi nti wabadde bagendo kikola. Kati gwe akola ebintu bino okusala amasannyalaze okuleeta bana abavuka ba ADF n'abakwata n'emmundu kati gwe abadde n'ekiroozo ekiyekera ofuna akatengo nti Museveni tasobola kugibwako. Eyo gye tuyita premeditated stage drama. Najja n'akutiisatiisa naye nga Museveni bakuba essasi eri. Limu ku State House nga lyavudde mu kima lyekuba wansi mu mundi kuba mu bbanga. Salva Kiir yafuka matono. Nchidamu essasi bweri tieri nibivuga ku State House Salva Kiir yafuka matono. Anzalo fukira TV zona nezivaako n'amasannyalaze ligasootinga. Salva Kiir yafuka matono. Ng'essasi limu lyavudde mu kyemba nilino mundu y'omusirikale pwa. Salva Kiir yafuka matono. Asobola fukira TV zona n'amasannyalaze ligasootinga. Nekati akole ekyo kye tuta premeditated staged drama. Na staging emundu, na staging abagenda okwogera, abagenda okubuuza, kati gwe abadde alina essubi nti ngenda kuyeekera. Kati ate bano babakutte, nze omusajja ono tunaamusobola. Ekyo bakikola, mu bukodyo bw'ekiyeekera bakikola, akusooka okuzannya omuzannyo ogwo gwe badde alowooza nti ogenda guzannya, nga tojja guzannya, akutiisatiisa, okulaga ki ekigenda okuddirira. Naye nga in actual sense, nothing they have, tebalina kye balina. Reason being, bonna abanyarwanda bali recruited 10 years, 5 years from batandika recruiting abanyarwanda. Tebagenda nko ku front line bamanyi lutalo. Kyokula nti balina emmundu, abalwana entalo tebalina mmundu. Era emmundu nga yavuze basulayo emmundu ne badduka tebasobola kulwana n'olunaku n'olwo. Kati kye Museveni yakola ekintu n'akikuzannyira. Kati kiringa bona mwena mulaba firimu. Wantu wali atalaba ku firimu. Sebo ekintu kyolaba ku firimu eyo gyolaba Walembo, Simanyi, Bruce Lee, Jackie Chan. Bw'oliraba ku how they make those movies toliddamu kulaba firimu. Bw'oliraba making ya firimu toliddamu kulaba firimu. Kati kyekino Museveni kyakola nti in the real thing kyakola kino akutiisa gwali alina ekirowoozo nti kisobola okuyeekera Museveni. Yena akikuzannyira n'akwata abaana n'akwata abantu kati ne bayagala okuttiramu kati nga bwe yakoze ab'entolo ku ludda wa n'abakwata n'abatta ng'akulaga nti bayeekera naye nga taba opponent bannansi abali mu opposition. Oyo gwe bayita Museveni. Nkiddamu eyalabye ku firimu bw'oliraba how those films or movies are made toliddamu kulaba firimu ojja kutya. Toliddamu kwagala kulaba firimu kati Museveni kyakola. Kati kwa kusindika bano bonna abayaya bali mu opposition bajja babagamba naye Simanyi Kyagulanyi asiza abana asiza wani Kyagulanyi n'emmundu ayina komera ayina drone. Lwaki temugamba Museveni abatta? Tebabatiisa.
ali mu America, the land of freedom, yatidde okujja okusiŋŋaana Ashraf gwe yakuba essasi e Masaka. Nkiddamu yabadde mu America ewali ba CIA, ewali ba FBI, ewali abalina ne kamera ezira mu bisambi by'omuntu ne magumba, yatidde okujja okusinkana banna Uganda. Ng'ali mu America gye batasobola mukwatirako. Kuba ekintu kyonna kibadde basobola okukola kwe kumulangira, just kumulangira openly. Yatidde obbasinkana kubanga akatenga alina kangi. Of all leaders who went to USA, the biggest number of them, they meet their people. Era abalina conferences. Museveni yaganye okusinkana de kiyenje kya mu Uganda nochi ng'akitya. Era yatedde ku conference ke ka mutabani woli eyawasa mukazi mukamuwala we aka Albrecht wabo akademo endagano z'ekiyayi z'amafuta na buli kimbi yetegekedde mwademo abatunzi adibadinga kinaana. Atenga ne cameraman ayina strategic position area wadateka kamera nga tebagala kijja okubanga holo yabadde enkawo. Wotira abantu ng'oli mu America watasobola kukwata kati mu Uganda. Ne basajja mmwe. Basajja mmwe. Wotira seggirinyo emiya seggirinya. N'omuntu ano musiba mu kukomera ffe gudu yanga talina wadde ekisonkole ky'essasu wadde jjinta. Kati omuntu yena addamu okusindika ebinnyo ku media ng'awoza simanya abaana ba people pa abafa, simanya abantu battisa abaana. Kyagulanyi si yabatta, Nuupu si yabatta, Museveni yabatta kubanga akola kiri kye bayita preventive measure. Akosa preventive measure. Eri etteeka gye liri baaliteekawo mu Uganda kwate bali bayita preventive measure. Museveni yateekawo etteeka ng'asobola okukukwata ng'alowooza nti kyogera kubba enkoko ya neiba ku Christmas nakukwata n'akuteeka n'otagibba. Naye nga byakukwata mu bya kisiru kuba tolugenda gibba kubanga alina akwekengera. Kati bino byonna byokukwatisa drone akozesa system gye bayita preventive measure. Etteeka gye liri mu Uganda nti ntudda n'endowooza nti Sky Soldier encha ayinza okugenda ewa Kyagulanyi kugundi ayinza okugenda ku One Love Beach nabbayo akatebe kati Sky Soldier kamukwate nga tannagenda nja naye nga gwalowooza okubba akatebe talina nde ekirowoozo kigenda ku One Love Beach Busaabala. Kati ye kyakola ekyo okutambuza drone ezikwata ne bakwata aba ne babadde babasiba babatulugunya ekyo kyakozesa etteeka gye liri bayita preventive measure oba preventive law gye liri akulowoleza nti ogenda kukola ekyo tunakukwata naye nga togenda kukikola kati lyakozesa. Kati kiri kyazanya kyonna kizanya drama mwe kubalaga ensimbu simanyi waliwo buti tiwali butebeeki tiwali zonna biteekawo naye mwegendereze nnyo mu nnaku zino enkulu. Nabagambye accident ezisinga obungi zonna ziri staged kyekisooka. Ekyokubiri mwegendereze bibaluka biyinza okubeerayo mu nnaku enkulu. Ekyo nakyo mukyegendereze. Asooka afune okukakasa ebintu ebina addemu alumba Congo naye ekyakuzaala kye kiri kutta. Wajja na mmundu oyinza okukomekereza ng'ovuddewo na mmundu ate mu bwangu ow'ekitalo nekye zinaafuba katojja kumanyaayo kubanga okimanyi bulungi nnyo nti gwe kennyini woolisi wammwe ate weesimira dde obunnya. So nno munnange ffe byaffe tubyogera naye buli kimunduza mukitegedde olwaliro nkibalambuludde bulungi ekirala nga nfundikira nga nfundikira. Njala basa mwe n'abantu abali ku media naddala omugigi gw'abaana abavubuka. Waliwo ensonga ze mulina okwesonyiwa. Buli muntu muleke abeere ekyagala okubeera. Buli muntu muleke abeere ekyo kyagala okubeera. Katonda alitulamula ffenna. Oba oli bw'aba ayagala kulya muwogo muleke alye muwogo. Oba oli ayagala kulya kasooli muleke alye kasooli. Oli bw'ayagala okugenda nti yagenda kulinnya muti gwa ffene gy'agenda osula muleke asuleyo. Kubanga bw'ona omwogerako agenda kufuna entondo nti omulemesa obutayagaliza. Ndowooza abantu abamu tubaleke babeere kye balina okuba. Kubanga tetujja ku kakati ka ndowooza ffe na ntegera yaffe ku bo. Nkiddamu ffenna bali social media abantu abamu tubaleke bye baagala okuba babibeere. Eriyo ebintu bitambula ku social media bingi nnyo naye ndowooza nandisabye abantu abo tubaleke babeere kye balina okuba.
gwe kyewale ekyo kyakola kyo bantu kyamugwe gengo omuntu kyewale tomuvumirira tomulemerako tombulira kubanga muntu mukulu yetegerera ye mwana atuka jatuka na kisanga obuzibu ajja kujjukira nti yakola kikyamu kubanga tetugenda tegerera buli omu tetugenda kusiba muntu yakundowooza je twagala tumusibeko buli muntu ayine ndowooza ine kigendererwa ki abantu baleke tulemenye kwesiba ku bantu na kusaawo ndowooza ffe kubanga buli muntu ayine eddembe n'okukola kyayagala kyengendo bagamba oli bwabanga alidde empuuta janaabeereranga olubuto olukubengala bitojja kubeerayo muleke olubuto olukubengala bye oli wanaalira ffene olubuto ne lujjula muleke alye ffene olubuto olukubengala bitojja kubeerayo abantu baleke babeere temumala budde bwammwe na ssaawa zammwe na MB zammwe nga mubuulira abantu balina ebintu ebizibu nnyo okitegeera abantu mbaleke babe tojja kulwana nansi tojja kumalako nayo buli muntu alina kyayagala okubeera waliwo ng'oyagala kubeera mugagga oba atte muntu nga yagala muleka amutte bwana mmono muto muzimu ne gumudde guyasse gwe tulaali oseke busisonyoka biyakoola olaaze abantu mbaleke babe let people be let people choose what they want let them make their own choice but after everything you do in this world in the return there is repercussions. So for you are not going to face those repercussions. It's him or her who is going to face those repercussions, not you. So don't comment, don't diss them. Let them be whatever they want to be. Mubareke babere. Kubanga we've occupied social media mbintu bitagase bitayamba gwanga. Omuntu nga akacha mamera ne bono kagola tekajja kugolokoka akajja kumenyika. Muntu maleka abere. Obori mutamivu muleka abere mutamivu kubanga tojja mujja kumwenge gwayagala. Oli bwana banga malaya muleka abere malaya kubanga kyayagala tojja mubuulira. Oli banga mubbi nga tosobola tajja kuva mubbi tajja kusigala nga mubbi. Oli bwana amusezi togenda mujja mbusizi. Okitegeera oli bwana banga gwe muzeego amuleka abere n'omuzeego abantu amutu baleke babe. Ne bwafuna ebizibu takukubira ddo kunoonya muleke. Kubanga muntu mukulu omuntu waweza emyaka 18 yeesalirawo. Naye oyina obuyinza obuzungu nti ekintu kyokola kibi n'okoma otogenda wala. Omuntu waweza emyaka 18 abeera n'obuvunaanyizibwa okwetegerera. Naye osobola okuga nti ekintu kyokola kibi n'okoma just mention ekintu kyokola kibi. Tolambula nnyo mulaga nti gwe omutegeerera muleke yeetegere bw'afuna ekizibu tajja kunoonya. Ekizibu ajja kifeesinga yekka. Let people be and let people choose what they want. Let people choose their own destiny. And the last thing, abantu basinga mayinige businesses amwe sometimes. Mukama wakubira takumira mpeera. Tujisinkana olunaku olulala. Mweraba.